What man? Akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza enteekateeka gye tugenda kugoberera abo bonna abaagala kwesimbawo mu kalulu akajja aka bonna 2025-2026 general elections. Kati enteekateeka eno y'okwewandiisa nominations. Kati abo bonna abaagala kwesimbawo ku ntebe ya district chairperson n'aba councillors abakola the district council, nomination dates zaabwe ng'okwewandiisa kwabwe ojja kutandika ennaku 3 omwezi ogw'omwenda kutuuka ku nnaku 5 still mwezi ogw'omwenda, from the 3rd to the 5th of September bajja kwewandiisa. Ate abo abaagala kwesimbawo nga ba municipality chairpersons betuyita ba mayors n'aba councillors baabwe abagenda ku municipal council, bo bajja kwewandiisa kutandika n'ennaku 8 kutuukirira ddala nnaku 10 from the 8th to the 10th still of September omwaka guno gwe tulimu. Ate abo baagala kwesimbawo ku bwa ssentebe bwa LC3 chairpersons, abakiikirira amagombolola, the town councils ne municipal divisions, bo bajja kwewandiisa kutandika n'ennaku 11 kutuukirira ddala nnaku 24 omwezi still guno gwe tulimu ogwa September. Ate abo baagala kwesimbawo ku bwa member of parliament, programu yabaddeko obadde bajja kwewandiisa ku nnaku 16 na 17 ogwa September, naye ennaku zino bazongeddeyo. Bo abajja kwesimbawo ku bwa MP bajja kwewandiisa kutandika n'ennaku 15 na 16 October. Kati babadde mu September naye kati bajja kwewandiisa mu October 15th and 16th of October mwezi guno gwe tulimu aba MPs. So kitegeeza ki nti abo bonna kino kyekiseera abo bonna abaagala kwesimbawo, 1 kutuukirira ofiisi zaffe ne mukakasa bulungi especially ba councillors electoral areas zammwe. Mujjukira bulungi nti twakola demarcation of electoral areas. Waliwo electoral areas ezaavaawo, waliwo electoral areas ezakyusa amannya, waliwo electoral areas zetwagatta. Kati kyekiseera mututuukirire mutegeere bulungi ogenda kwesimbawa. Oyinza kujjayo foomu n'ojjuza foomu eyo ng'ogitaddemu a long electoral area. So it is time mututuukire mu offices zaffe mutegeere abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi, district registrar, chairpersons ba political parties. Kino kyekiseera kubanga tumanyi bulungi nti you are doing your primaries, muli mu kweteekateeka, mukola lineups zammwe, naye lineup gy'okola enamba gy'oli mu kujjuza kweri. Kino kyekiseera naawe osooke ojje otukuwe the updated electoral areas list, otegeere nti lineups z'oli mu kukola, abantu b'oli mu kuwa flags oba mu electoral areas which are existing eziriwo. Forms zino okutandika na next week, nomination forms zigenda kubeera available, one on our website, that is www.ec.or.ug. Oluwaddembe kugenda download, the earlier the better. Nti bw'oba ofunye forms zino ku mutimbagano ogidownloadize obaddize ku ofiisi yaffe, obeera n'obudde kugiyitamu bulungi n'ogyekkaanya n'otegeera twagala ki. LC5 chairperson, LC4 chairperson, LC3 chairperson, waliwo enamba y'abantu gye twagalako be tuyita supporters oba with support ya nomination. Enamba eyo gye twagalako twagala otegeere twagala namba ekkana ki, ate abantu abo obajjawa. Bwe tuba tugambye twagala 2/3 of the district, 2/3 of the electoral areas, ogisimbyeyo ku bwa LC5 chairperson, what do we mean? Mujje mutegeere ebintu bino. N'aba LC3 n'aba mayors n'abo bajja kwesimbawo, mugenda kusasula ssente meka, mugenda zisasulawa, ebyo byonna kati bw'oba obikoze mu budde nga tetunnatuuka ku kiseera ky'okwewandiisa, kitegeeza ki nti wonnatuukira kwewandiisa ebintu ebyo nja kuba biteredde, tujja kumala budde bungi ku nomination
period ate tuyinza kubeera na problem eya corrections ennaku zino engeri akakiiko k'ebyokulonda engeri gyeziramuseemu si nyingi nnyo. Chairperson LC5 3 days of nominations and your councillor kitegeeza nti ebintu bino bwoba tobikoze mu budde oyinza kutuuka olunaku olusooka nti ensobi gy'okoze eyinza kutwalira ennaku 2 kugitereeza ate remember ennaku zo bwe zinaaba ziweddeyo tali extension. 3rd 5th LC5 chairperson and councillors bw'oba nga twewandiisiza mu nnaku zino tekitegeeza nti ogenda kujja kulwo nga bwe tuba tuwandika bammeeya nogamba nze naali nsigadde ku LC5 nedda. You are scheduled the time with the electoral commission gy'ogenda kuwanga tukuwandiikiramu singa buba buweddewo obudde obwo nga tewakwewandiisa tetulina budde bwo. So get prepared, visit the electoral commission offices, get all the information that you need, work on your nomination documentation early enough. Bwe tunaatuuka kunaku lw'okwandiisa nga byonna biteredde. Schedule engeri gye tugenda kwewandiisaamu kulaba nti tutambula bulungi kwewala confusion. Tugenda kugikolako bulungi mu kakiiko k'ebyokulonda tugitimbe mu disitulikiti yonna mutegeere which sub-county is coming when, which constituency is coming when and where. Eyo schedule tugenda gitimba starting next week. Tugitimbe mu magombolola gaffe, tugitimbe mu divisions zaffe, ku offices zaffe wonna, so that buli omu abe amanyi nti nze ow'ebunamwanya njagala kwesimbawo ku bwa kansera bwa Makindye Ssaabagabo municipality ngenda kwewandiisa kakiiko k'ebyokulonda ku lunaku bwe luti ssaawa bwe ziti. Ntwetegeka bulungi ntwewala 1 kugenda mu nnaku ezitali zaffe, 2 kugenda mu ssaawa ezitali zaffe. Kati ekiseera kino political parties abala mukola kwemaliziza mugoberere enteekateeka eno. 1 kwewala kubanga etteeka erigoverninga political parties erikirambuka bulungi nti buli party enaasekendinga omuntu omu pa office. Ngenda kubasaba bwe munaaba mukola kwemaliziza register gye twaba tubawadde gye tuyita electoral areas parking list twewale kuweereza abantu abasooka mu omu stand nti oli agenda kukiikirira division A ku district omuwadde stand, omulala naye azze omuwadde stand. Tweteeketeeke bulungi twewale ebintu ebyo. Abo bonna abakola zi transfers during update mu kiseera kino we tunaatuukira kwewandiisa register egenda kubanga kweri ku system yaffe tugende tukakase bulungi. Towandiika nti olondera e Wakiso ate you're not a registered voter in Wakiso. However, it does not deter you from being nominated, from contesting. Naye ku nomination form yo twagalako ekituufu ekiraga wa we wayiwandiisiza. Ba supporters kubanga bwe supporting omuntu you cannot support or second the person if you're not from that electoral area. So ebyo byonna buno obudde kuva kati weeks nga 3 esigaddeyo mututuukirire mutegeere obuntu bwonna obwekuusa ku byokwewandiisa. Sente meka ozisasula wa, ozikola otya, twagala ki, ebifaanana bitya. Kubanga tutuuse mu kwewandiisa n'oleeta ekifaananyi ekitatambulira ku electoral guidelines. So ebifaananyi twagala ebifaanana bitya, receipt twagala eyaawa, osasudde wa, osasudde meka. Ebyo byonna kino kyekiseera tujje tukakase bulungi nga tunabatuuka kwewandiisa. Kati eno program akakiiko k'ebyokulonda kawaddewo gap kubanga bwojjukira bulungi bwe tubadde nominations zonna zibadde mu mwezi gw'omwenda nga tutandika ne local government nga zakkagwa naggwayo enaku nga 2-3 netuyingira parliamentary, nazo nza zakkagwawo naggwayo enaku 2-3 netuyingira presidential. Naye akakiiko k'ebyokulonda kalabye nti enteekateeka eno eri too congested nti tuli kuwandiisa LC5, tuli kuwandiisa LC4, tuli kuwandiisa LC3 ennaku zezimu. So nesalawo esooke byawulemu. 1 to ensure order in the nomination process. 2 to avoid confusion kubanga kati omuntu ayinza kujja nga aze kwewandiisa
tuli mu kuwandiika LC4 ye ayagala kugenda ku division naye n'akola ensobi n'ayewandiisa mu municipality. So kati eno segregation gye bataddewo nti tusooke LC5 then tuddeko municipal tuddeko LC3. It is to create order. Wetumala ntuwaayo akadde presidential neyingirawo ate netumaliriza ekyo nga parliamentary bweyingirawo ekyo kyonna kyakumakinga sure we have an orderly nomination exercise. Once we have an orderly nomination exercise, it means we are going to have an elaborate and clear campaign process. From campaigns we shall enter elections. Wetubanga twewandiisiza mu bifo bye tutegeera bulungi buli omu ategedde electoral area ye kitegeeza nti tugenda kubeera n'okutambula bulungi campaigns ate campaigns bwe zitambula bulungi kitegeeza n'okulonda nakwo kujja kutambula bulungi. Ate wano wentwalira omukisa guno n'okulabula okusaba ebibiina by'obufuzi ebiri mu kweteekateeka nti obudde obusigaddeyo line-ups ezo okubeera redde nabo ndaba butono. So tukole internal arrangements zaffe obudde nga bukyali nti bwe tunaatuukira ku nnaku zino starting the 3rd of September abo bonna betwagala nti babeere ne fulaga zaffe ng'olredde process eyo ebodde. Musingizi Musa nze chairperson w'abaliko buli box district ayayisewo nga tebamuvuganyiza ate nze ddiini w'aba chairperson bonna mu Uganda yonna. Ekyamazima tufuna okusoomoozebwa tubadde mu kalulu essaawa zino naye akalulu kaffe abasinga entambula etusumbuwa bakunze musingizi alina obusobozi nabo banunga nimbeera ng'alina obusobozi naye abasinga tebazze kulonda olw'ensonga y'entambula era ensonga y'enfuna. Ebyenfuna byaffe entambula yaffe ntono mbi akasente kati nga bwetubadde tuli mu kalulu ekyamazima bandibadde baterawo fast station yokubeera nga tubeere nga naffe tufune byaki n'akasente akatutambuza nga bwetubadde mu kalulu kulonda ate yaffe tujagala ate tulina block vote y'abaliko obulemu. Ekyamazima abalema mu Uganda yonna tulina block vote ya pate yaffe ewagira pulezidenti Yoweri Museveni abaliko obulemu tumuwagira 100%. N'olwekyo batusabala naffe nga bwetubadde tukitulika ekyamazima batufeeko nnyo batuwe entambula tubire nga tweyimira nakano pate yaffe. Ekyamazima abantu babakubidde tebajja kulonda olwaleero ekyamazima tebazza ensonga y'entambula enfuna yaffe ebadde etono. Olwekyo tweyanziza byonna gavumenti byetukolera singizi nze neyanza byonna gavumenti byenkolera. N'olwekyo basifeeko okutwongera okutuwa obuyambi bwonna obeera nga kudde mu erinnya Musingizi Musa kyamaani wabalidiini. Naye kyenjagala bamanye nti abantu abaliko obulemu akalulu tekabeera kalema, akalulu kaba kalamba, batweyambise tujja kubalonda era oyo avuddeyo n'atulowoozaako n'atutwala ng'ekikulu twege tuwa akalulu kaffe. Obukulembeze buno butuyambye naye olwaleero munaffe ali mu ntebe ey'electoral commission eya pate yaffe atusuuliridde nnyo ng'abantu abaliko obulemu. Entambula yaffe agimanyi, atukosebwa abaliko obulemu, abakadde, abavubuka, naye tasobodde kuvaayo kujja kulaba nti abaliko obulemu atusapootinga, at least yandisapootinze abaliko obulemu. Ekisanja ekiwedde abantu baffe babadde bajja okulonda nga pate ebawaayo akasente akasobola okubatambuza, leero kyetakoze. Kino kibalekedde kiti emabega? Kitulekedde emabega nti abantu bandibadde bangi abavaayo okujja okulonda naye olw'entambula mobilite yaffe nti naffu nakyo kibadde nga kikyatukuumidde emabega. Erinnya Mumbejja Mazzi Deborah Nakayenga, mbaka omukyala akiikira abaliko obulemu, aliyo kati era yalondeddwa nga tavuganyiziddwa. Naye olunaku olwaleero tulooza akalulu aka electoral commission ne bannonda ku kifo kya publicity.
lwaki nesimbye ku ekifo ekyo nkikozesa okubeera nga ngenda ne fundraisingira abantu bange ab'ewakiso. Kino nkikozesezza emyaka 5 emabega nendaba nga kitukoledde era Wakiso tuganyulwamu. Ffe nga bakansalas tetulina sente zaffe ku bwaffe zetusobola kuwa abantu baliko obulemu, naye nfuba nnyo nga bwensobola at least buli mwaka nentegekayo olunaku olw'abaliko obulemu nendeeta abantu ne batuwa ebirabo, era nga 24 ogw'omukaaga omwezi guno wedde ogw'omukaaga twalina ambasada okuva ettake eyajja n'atuwa emifaliso 10, bulangiti 15, bugaali 50, obugo bw'abamuzibe 10, n'atuteekerako ne lotions ez'aba bannaffe abalina albinism 400. Naye ekyo kyonna nkikola nga nkozesezza ekifo kino ekyobwa publicity. Erinnya nze Sempa Moses, nva mu Gombo lwa Gombe. Nzize okwesimbawo wano, seesimbyewo ku muntu oba kwesimba ku muntu, neesimbye ku kifo. Ng'ekifo kino kyenzize nakyo olwaleero okusinziira ku byetulabyeko oba ku byetuwulidde, amawulire tegasatuleetinga bulungi naddala bantu abaliko obukosefu. Kati nze amawulire ngasobola, olwaleero bampise funye information sawa 3:45 tiwaliwo okulonda ku district. Kakati bwe mba nvuddeyo okuyambako ku bantu baffe okubamanyisanga buli ekifo wano ku district kiba kikulu, kyekindeso wano okwesimbawo okusobozesa abantu baffe okubabuulira amawulire. Ng'era nja kusobolanga mbadde nja kusobolanga okujja wano naye nga amawulire ngategeeza abantu baffe. Kati kowanguddwa togenda kukola kino? Sirina buzibu nakuwangulwa. Okuwangulwa tulina kyetuwangudde kubanga mbadde nesimbawo ne munnange mumanyi era mumanyi. Kati kyetwagala akole okutuweereza amawulire, abantu bonna babeere nga bategeera amawulire naddala ag'enkulaakulana n'ebirala. Simuyinako buzibu nenzize ng'omuntu okwesimbawo onaamuyambako ku mpeereza. Bw'anaaba nneeyambisizza ndakusobola omuyambako kuba ffenna tuva mu pati emu era tusobola okubeera nga tusobola okukolagana. Erinnya Sempa Moses. Thank you.